Obungi wano ekisookedde ddala mu mwaka guno 2026 ssebo tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Ssebo Ssaabakristu ow'essaza owa Uganda ate Pulezidenti waffe omwagalwa ow'ekibiina ekya NUP Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, Meeya ow'eggombolola lino Taata Namuli Zaki Mawula, ab'ebitiibwa abali wano mu biti byammwe mbasaamu ekitiibwa, abantu ba Katonda mwenna, nsanyuse nnyo lunaku olutuufu bwe luti olutandika omwaka ate ogututwala mu nsonga enkulu ennyo ey'eggwanga, ensonga ekwata ku buli muntu, ensonga ey'okulonda abakulembeze. Erinnya lyange nze Nassolo Eugenia, nga nze nakwasibwa ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe mu Vicariate eno ey'e Kampala era na wano ku parish ey'e Rubaga. Ekitongole kino mu ntereeza ya Kereziya kye kikwanaganya ensonga eziwerako naye ng'emu ku zo y'ensonga ey'obukulembeze oba ey'ebyobufuzi. Mu kiseera kino kyennyini kye tugendamu, ekitongole kino kye kyaweebwa obuvunaanyizibwa okuba ekisaale okulambika abantu ba Katonda mu nteekateeka ey'okulonda abakulembeze abanaabakulembera mu mbeera ey'ensi, kubanga buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Katonda bw'atuwa obuvunaanyizibwa bwe buti tasosola, era bwe baba batuwa obukulembeze buno tebusosola mu ddiini, tebusosola mu mawanga, wabula batutuma okuweereza abantu ba Katonda. Ne bwe kubaga amateeka, era tusabibwa okubaga amateeka agagasa abantu. Era kiba kya bulabe nnyo eggwanga okutegeka amateeka ate aganyigiriza bannansi b'eggwanga eryo. N'olwekyo mu kitongole muno mwe nsinzidde ne benkulembera nabo ne tuleeta obubaka gye muli nga tusinziira ku buvunaanyizibwa obutuweebwa, nga tusaba abakuumaddembe babeere benkanya nga batuukiriza emirimu gyabwe, nga tusaba akakiiko k'okulonda kabeere kenkanya nga katuukiriza emirimu gyako, nga tusaba abalonzi balonde n'obuvunaanyizibwa, kubanga ekyo ekigenda okuva mu kalulu kyekyo ekigenda okubeera olupimo olw'engeri gye tugenda okufugibwamu oba okuweerezebwamu. Basebo ne bannyabo, tetuyinaayo kaseera kalala, era tujja kuddamu kafuna okusinziira ku bbago oba ku tteeka ly'eggwanga emyaka emirala 5 ogenda okuddamu okufuna omukisa okutereeza eggwanga lyo. Kyenva nsaba nga nsinziira mu kitongole kino era ne mu ntereeza ya Kereziya ey'okuluŋŋamya abantu ba Katonda nti mugende mulonde n'obuvunaanyizibwa. Tiwali muntu mulala gw'ogenda kunenya okuggyako, tiwali muntu mulala gw'ogenda kunenya okuggyako nga weevuddemu n'oba nga weenyigira mu kulonda abakulembeze ate abakulembeze abagasa. Nsaba nzijukize abantu b'ekitundu kino ekya Rubaga South nti okuggyayo obukonge obw'okulonderako kukyagenda mu maaso. Wano e Rubaga tugenda ku St. Edward we tubujja obukonge obwo, era abantu nsaba mukozesa omukisa guno
okubanga tweteekerateekera bulungi okulonda. N'ebitundu ebirala birina enteekateeka ez'enjawulo mutuukirire abakulembeze ab'ebitundu byammwe. Ensonga endala yeya obwenkanya. Bwe nsaba buli muntu akulembeze okuva mu maka ge, kubanga obwenkanya busookera ku ggwe omuntu. Bw'omala okuba omwenkanya mu ggwe, obeera omwenkanya mu bantu b'obeera nabo ewaka. Abantu bwe bafuna obwenkanya, emirembe gibukala mu maka omwo. Emirembe bwe giba mu maka gifuluma ne gigenda ku kyalo, ne gigenda ku miruka, ne gigenda ku magombolola, okutuukira ddala eggwanga lyonna okwetooloola. Nga waliwo obwenkanya, wabeerawo emirembe. Emirembe giva mu bwenkanya. Tusaba nnyo emirembe, naye tusooke tubeere benkanya era tusaba obwenkanya obwo. Olw'okuba ekitongole kyange kye kitwala ekkatala okwogera ku by'obufuzi, nsaba nsinziire muvunaanyizibwa obumpeebwa nga omukulembeze ow'obwenkanya n'emirembe, basebo ne bannyabo, ssebo Chancellor, nsaba ntwala omukisa guno n'obuwombeefu mpite omukulembeze ow'ekibiina ky'ebyobufuzi mu kiseera kino kyekyokubiri mu ggwanga lyonna, era kyekirina n'omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Paalamenti. Nsaba basebo ne bannyabo muneegatteko otwanirize Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya NUP. Ssebo mukama wange, jangu abantu bawulire obubaka bwo obw'omwaka. Chancellor wamu n'obukulembeze bw'Ekereziya bonna, mukadde waffe Saba Kristu wa Uganda, bakulembeze bannange abali wano leero, bakristu bannange betuli nabo musinzizo olwaleero n'abatulaba ku mitimbagano n'eggwanga lyaffe lyonna, basebo ne bannyabo, omukama mulungi era obudde bonna. Njagala nange okutwala omukisa guno okubayozayoza mwenna okuyita mu mwaka omukadde era okutuuka mu mwaka guno omupya ogwa 2026. Omwaka gwe tuyiseemu gubaddemu mazima ebirungi bingi ebituukiddwako abantu ab'enjawulo. Nsaba okubayozayoza era okusaba omukama ayongeze ebirungi byabawa mwene enju zammwe wamu ne bemukulembera. Mu mbeera y'emu era omwaka ogwo gubaddemu okusoomozebwa kungi. Bannaffe bangi batugenzeeko, bangi banyigiriziddwa. Tuyingira omwaka guno nga bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. Nsaba tubase mu ssaala zaffe, omukama ayongere okubagumya era abongere essuubi basobole okudda twegattako kubanga tebalina musango. Nange ngatta eddoboozi lyange kukwaniriza obubaka bw'omutukuvu Paapa. Amazima ng'era Saba Kristu w'eggwanga bw'ayogedde, omutukuvu Paapa obubaka obwo alinga eyabusindikidde ffe bannayuganda. Naddala mu kaseera kano nga tubuzaayo wiiki 2 zokka okutuuka ku kulonda kwe tusuubira nti kwe kuyina okuyamba eggwanga lyaffe okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala mu ddembe ne mu bwenkanya. Obubaka bw'omutukuvu Paapa bubaddemu ennyingo nnyingi, naye ennyingo 2 oba oliawo 3 ezisinga otukwatako ffe nga bannayuganda. Ennyingo esooka ate nga nkulu nnyo eyo tukubiriza okuuma, okukolerera n'okuyaayaanira emirembe gibukale buli wamu. Mazima ensi tesobola genda maaso nga terina mirembe. Omutukuvu Paapa tukubiriza naye era tukkirize ffenna nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe okulaba ng'emirembe egyo gibeerawo. Era nga Honorable Nassolo bw'akyogeddeko nti emirembe
okubeerawo waliwo ingredients oba ebinnonogo ebibeera mu mirembe egyo. Kizibu nnyo emirembe okubeerawo nga tewali bwenkanya. So nsaba okukubiriza bonna bekikwatako naddala abo abalina obuyinza okufuba okulaba nga wabeerawo obwenkanya, kubanga batuyigiriza nti emirembe si embeera y'obutabawo lutalo, wabula emirembe kwe kubaawo ku bwenkanya. Peace is not just the absence of war but the presence of justice. Era nsaba ffenna tujjukire nti amazima omuntu okuba n'emirembe aba alina okuba n'eddembe. Kizibu nnyo omuntu okuba nga talina ddembe lye ate n'aba n'emirembe. So ffenna kitule mu mitima nti tulina okukolerera obwenkanya. Abo abalina obuyinza bafube okuba nga waliwo obwenkanya kisobozesa okuba n'emirembe, ate n'abantu babeere n'eddembe lyabwe, awo wamma emirembe gisobole okubukala mu ffenna. Omutukuvu Paapa alina n'ennyingo gy'ayogeddeko ate nga nkulu nnyo naddala mu kaseera kano. Ennyingo gy'awumbyewumbye mu kyayise rule of law oba enfuga ey'amateeka. Kikulu nnyo ffenna ne tugoberera amateeka, abafugibwa n'abo abafuga, abakulemberwa n'abo abakulembera. Amateeka gano gatukwatako ffenna. Kikulu nnyo abakulemberwa ogoberera amateeka, naye ate mwatu kikirako obukulu abo abakwatisa amateeka okuba nga bagagoberera. Awo kireetere n'abo abakulemberwa okugagoberera n'ogawa ekitiibwa. Amateeka mangi getugoberera era wabaddewo okubaganya ebirowoozo bingi nnyo ku mateeka agaliwo mu biseera ebyokulonda. Mu kaseera nga buli omu abuusabuusa, buli omu teyeesiga munne, kirungi nnyo nti tulina amateeka agakola ku byokulonda era tugagoberere. Waliwo etteeka abantu bye badde bakubaganyako ebirowoozo. Etteeka eryo liri mu act oba etteeka lya parliament lye bayita Presidential Elections Act section number 31 oba akawaayiro 31 subsection 4 erigamba nti bannayuganda bwe bamala okulonda baddembe okutunuulira ebigenda mu maaso n'okuuma akalulu kaabwe nga bayimiridde emita 20 okuva ku meeza we balondera. Nsaba okubiriza abo abakuuma ddembe n'abo ab'obuyinza basse nnyo ekitiibwa mu eri etteeka era bakubirize ne bannansi okuuma emirembe naye nga bagoberera etteeka eryo. Babeere bamativu mu mutima, etteeka baligoberedde naye balikozeseza okufuna kye baagala ne bafuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga basobodde okuuma akalulu kaabwe mu buntu bulamu, mu bukkakkamu, naye ate nga batunula enkaliriza. Njagala okumaliriza obubaka bwange nga nsinziira wano mu nnyumba y'Omukama ng'era nnyimiridde wansi wa bendera ya Uganda, mwenna okubaagaliza omwaka omupya omulungi ne Uganda empya ennungi. Omukama abeere nammwe.